Yes, abalungi mwe nambaniriza ku Faadi TV UG ennungi, Faadi TV UG esinga. Mukwano, Ray-P akikoze Ahmed Lubowa. Abasajja abenzi mwenamena mbatumiddeko nnyo, abaganza abakozi mbatumiddeko nnyo. Mukwano gwe nano mulungi. Bwero ndi mupya ku Faadi TV UG nakusaba subscribing gwe na mukwano. Ojja kuba tosubwa video zaffe tunabatuttadde wano ku Faadi TV UG ennungi. Mukwano mulungi nana obeera ogubira omuzannyo gwa Romantic Entertainment mupya gwe bayita Best Friends. Waliwo ka clip waliwo akatundu akamu akabadde mu kitundu ekye-15 ekitundu ekye-15 eky'omuzannyo gwa Best Friends. Yuza mwalabye engeri Ray-P yakazizaamu omukozi w'awaka. Omukozi w'awaka kiraga nti bano bakabaagalana n'omwami w'amaka. Jjukira omwami w'amaka ye Ahmed Lubowa. Ray-P akikoze atabuse awulira ayagala kumanya ki ekigenda mu maaso wakati we ne omwami we. Omukozi n'omwami ki ekigenda mu maaso wakati waabwe. Atabuse okunoonyereza kwako agenda mu maaso n'okukola. Mukwano osobola okulaba omuzannyo gwa Best Friends n'olaba ekitundu kyo kyenkugamba. Kino kiraga nti n'abasajja abenzi mulekerawo okwendanga ku bakozi. Ayo video oba ekitundu ky'omuzannyo ogwo kigenda eri abo abasajja bonna abenda. Kibi nnyo abasajja abenzi no mukyuseemuko. Addala ng'oyenda ku mukozi si kintu kirungi nnyo, si kintu kirungi nnyo wadde tekirabika bulungi wadde n'akamu n'akatono. Ray-P azanyanga mukyala wa Lubowa. Guno omuzannyo baagwa ttabbu nnyo. Mwana muwala agezaako okufuba okulaba nga amanya ekigenda mu maaso wakati w'omwami we Lubowa kussa n'omukozi agenda mu maaso n'okukinoonyerezaako. Wabula simanyi kinatuukawo Lubowa bwe banaamugwamu, simanyi kinatuukawo kuba kino omuzannyo guno gwogera ku basajja abenzi. Addala abasajja nga benda ku mikwano gy'abakazi baabwe. Mikwano gy'abakazi baabwe. Omusajja mukulu nga benda ku mikwano gy'abakazi baabwe ate ng'erudda benda ne ku bakozi b'awaka. Lubowa Lubowa guno omuzannyo agwefuze naddala mu kwasaganya abakazi bo baaba abalimu. Omuzannyo guno baguyita Best Friends. Osobola okugunoonyaako mukwano. Muzannyo gwa mutawaana nnyo. Ye Ray-P baaba ayagala fuba okulaba nga amanya omwami we omukyala gw'ayagala. Oba baagalana n'omukozi oba alina gw'ayagala naye ebbali naye nga kiraga nti alabika n'omukozi amukonayo obugambo. Ayinza okuba n'omukozi naye awulira amufa kugamba guno omuzannyo mulungi nnyo mukwano. Ray-P ye baaba atabuse ayagala fuba kulaba nga amanya omusajja we oba alina enkolagana wakati we n'omukozi w'awaka. Atabuse ayagala fuba kulaba nga amanya ekintu kino ekigenda mu maaso wakati w'ababiri bano. Ray-P jjukira kati naye yeegasse ku Romantic Entertainment. Guno omuzannyo gwa mutawaana nnyo baguyita Best Friends. Ekitundu ekye-15 akakiripa ako kabaddemu akatundu ako kabaddemu mu kitundu ekyo ekye-15 ekya Best Friends. Muzannyo gwakatandika bakyali ku episode ya 15 gye baliko bali ku kitundu kya 15 kye baliko essaawa eno. Naye muzannyo mulungi nnyo muzannyo mulungi nnyo era nga Ray-P ekitundu ekibaliko kati essaawa eno ayagala kufa okulaba ng'amanya oba Lubowa alina enkolagana wakati we n'omukozi w'awaka.